Bannange sizzanga musango ayokya luyiira twalanga ku nkumbi ya nnyabo asula teyeebisenga looza ku kyanakola enkeera edduma ly'embaga lyeriweebuula abaategeka natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe kano akamanyiddwa nga Kyava Kuki kakutuusiddwako banno aba A1 Electrical and Solar Company Limited bakugu mu kukuwa yalingira ennyumba ku bikwatagana n'amasannyalaze. Weetaaga g'amaanyi ga njuba, weetaaga amasannyalaze kikaaki ekyokuddamu kiri mu ba A1 Electrical and Solar Company Limited basangibwa Busunju ne Wakiso. Ojja bakubira ku nnamba yaabwe y'essimu eri 0783 979 batuusa batteries ez'ekika ekya Victrons okuva Netherlands n'ekika ate ekya Outback okuva mu ggwanga erya America. Kyava Kuki Olubugo Okuluyita Olubugo. Bassebo ne bannyabo Abaganda bagereesa engero nnyingi nnyo ku Lubugo. Waliwo n'enjogera egamba nti munnange embugo ziwooma ntono nga yeesigeeza okumumala. N'olw'ensonga eyo embugo ekigambo ekyo Olubugo bajjajjaffe balwambala nga baabugumanga era kiggwayo nti olubugumyo tukisalako nti olubugu ne mu Luganda otufulani badde olubugu naye nga kigenda nti olubugumyo olw'okubugumya omuntu olubugo kati ffe lwe tuyita olubugo kubanga wojja oyambala olubugo ojja kulaba nga obuguma era bajjajjaffe ze baasuulangamu ze beebikkanga olubugo olubugumyo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere weegulire ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda oyita kasaraba 256 751 47 69.